mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe njagadde mbabulire ku ddagala lya bakasitoma. Eddagala lino beera ng'olikozesa osobola okufuna bakasitoma mu bizinensi yo, osobola okubeera ng'olina edduuka oba woteeri oba bizinensi yonna osobola okukozesa ku ddagala lino, lijja kuba likuyambako. Tulifune nkusaba ofune kasenyaku tufuneko akati kamu. Kati bw'oba ofunye kasenyaku oyo jjako akati kamu kateeke ebbali awo. Nkusaba ofune n'akatunda kano akakaluba, ebikola bifaanawo ebityo. Nkusaba ofuneko akati, ku katunda ako funako akati, tukayita akati okwo okukwata ebikoola kati funaako ebikoola kwe bibeera byekutte tukayita akati. Funako akati akatontono. Bw'omala okukafuna nkusaba bigatte bibiri, akati k'akatunda wamu n'akati k'akasenyaku, bisibe bulungi. Bw'omala obisiba biwanike waggulu mu mulyango oba tugambe kale mu kamooli, kuba ennyumba ezisinga zirina obumooli. Kateeke waggulu ku mulyango gwa bizinensi yo mu kamooli. Bw'oba okateekayo osobola okwogera kye tuyita okulaamiriza, beera ng'oyita bakasitoma bajje bagule ebintu byo by'otunda. Osobola okugamba nti kano kasenyaku, nga kasenyaku wakuŋŋaanya by'ayagala, nange njagala abaguzi bankuŋŋaanireko bagule ebintu byange bye ntunda. Njagala bakasitoma bankuŋŋaanireko bagule ebintu byange bye ntunda, ntunde nga siwummula. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo nga bw'okawanikayo waggulu mu kamooli ako aka bizinensi yo w'okolera. Oba oteeka obuti obwo bubiri ng'obusibye bulungi. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira, okugjako kyensobola obbabuulirako mu abalina zi bizinensi ezo, wooteeri, maduuka, bizinensi ezo ez'okugulawo saluuni. Kikulu nnyo okukeera. Gwe wenna owa bizinensi okukeera kikulu nnyo. Keera ogulewo bizinensi yo osobole okufuna bakasitoma bano abasooka naddala ku budde obw'okumakya. Kati ng'abo bakeera okutwalayo abaana ku ssomero baba beetaaga ebintu eby'okugula. N'olwekyo gw'alina ka bizinensi yo ku kyalo eyo gy'oli, kola eddagala lino naye nga n'ekikulu nnyo weggyemu obugayaavu naddala ku nsonga eyo ey'okukeera. Ate beera n'ebintu ebirungi, beera n'ebintu ebiramu. Toguza abantu bintu biri expired. Ebiseera ebisinga bakasitoma basobola okuddukako ng'obaguza ebintu ebiweddeko. N'olwekyo weetegereza ebintu by'otunda. Ekirala keera ogulewo bizinensi yo osobole okufuna bakasitoma naddala abakeera. Kijja kuyambako. Gwe wa woteeri beera muyonjo. Ekirala fumba emmere ewuuma, ate keera okugiisa emmere ojja kufuna bakasitoma. Wamu naawe wa saluuni beera muyonjo, keera gulawo bizinensi yo, bakasitoma bakwate bulungi, ojja kubafuna. Omanye nti oyo gw'ofunye agenda kuleeta n'omulala, ate naye tajja kuvaako singa onaaba weeyisiza bulungi. Mweyise bulungi naddala mu abalina zi bizinensi ezeetaaga bakasitoma nga beereeta bwereesi. Njagadde n'ekyo mbeere nga nkibabuulira. Kikulu nnyo mubeere nga nakyo mukitunuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.